Okay, buterevu Kusebish track kwetuli olunaku olwaleero ndowooza tuli mu hype y'amaanyi nnyo. Muganda wange gwatulaba tulina okukola kiri kimu kusubscribinga, tulina okuleetera ebipya abasinga weekend ndowooza ko yatandikidde tubadde n'amawulire amapya agabadde mu ggwanga kubanga twafiiriddwa muwala wa Jeno Katumba Mara era ne Jeno yalumbibwa abatamanya ngamba bakuba amasasi naye yasimatuka naye muwala we yasobola okuba nti yalugulamu obulamu naye era tumusabira nti Omukama amuwuze mirembe. Emboozi mbadde muziraba waggulu awo olonera gye ntadde ebyafaayo bya mwana muwala Nantongwa Brenda Wamala ebyafaayo mu birabye. Olunaku olwaleero mulaba nnyo ebinnauganda, munyumirwa nnyo ebinnauganda ne mukomentinga bannange obeera mu komenti so n'ogamba naye tuleeterako ddi gundi, tuleetereko Kamasu, tuleetereko gundi. Olunaku olwaleero ndi wa ssanyu nnyo kuba nti kati ndowooza ke tuyingidde mu movie industry abali eri side eri ku Mama Brighton anytime now enkola yonna tuba tujja tubetuusaako buli kimu. Olunaku olwaleero ndi wa ssanyu nnyo kuba nkwanjulira muzannyi wa firimu mpozi firimu egenda mu Katemba firimu Katemba Kusebichwa kulina mwana mulenzi Lutakome eddala mpozi Lutakome Tone Kayanja. Lutakome Eyo sentence number. Kayanja. Tone linnya lya luzungu. Ate Tone lya luzungu. Lya Tone pale nirabidde. Ate nze kano Kayanja ne Tone ne Lutakome. Kigeza bwogenda ku nnyanja tokoma. Ate Soko yanje kwa tulaba no mwami muzanyi wa firimu azanya bina Uganda basinga mwamanyira mu movie gye bayita Mugaba yazanyanga Kamasu. Ate yekoledde erinnya soko buze kwa tulaba. Baganda bange mwena mugamba muti abalaba celebrity track amanya Lutakome Tone Kayanja the highest budget gangster. Wanjisibu. Damu amanya tulabe. Lutakome Tone Kayanja the highest budget gangster. Erine agebali gatakati bobe katugambe. Ovudde wano genze mu kyalo. Ekiro sanga musanvu ez'ekiro. Okoko na jajjaawo. Ng'omugamba nze Lutakome Tone Kayanja. Eridala. Ero siri mugamba. Kasi baba wolyogerera tebagulawo abatalina nswala akyagulawo agamba bana abayekera bani muli bameka muze bameka bannaye ebyo sibyogera bache gwanaga stage name kiki basically audience yange esinze nnyo kumanyira mu firimu ezo zenti singo kolanga ninga gangster bichewe bityo oli mu banda enjawulo ki enjawulo zero Uliona byebimu. Byonna byebimu. Kubanga mu banda. Era ebiseera bisinga firimu z'ababanda ezo abantu bazaagala nnyo. Waliwo oligo omuzanyira Club Story nagana eze nkumanyidde eri wensinga okwagala. Kati ndowooza ezo character ndowooza hano mu Uganda ez'ababanda. Bw'oba okoze firimu n'oleka Lutakome Tone Kayanja. Bad guy. Oyinza obutakola. Wanjisebo. Nza kubuulira. Bw'oba toliimu. Oyinza obutakola. Okay, tutandikire Lutakome. Yes sir. Nga tutugenda tandikire eri wala eri mukyalo overside. Ndi musajja nzaro ya wano gayaza era omulambo gwente gujja bamenya. Mwanjisebo. Bw'otaziike ate ogambe simanyi oli bw'aba n'afa leero bw'aba n'afa nkya alina sooka bagamba ne mwetegeka ne mugula tiketi ne mukola biki wa? Iwawe bagula tiketi. Ngofiridde wano Uganda gyekoma. Bagula tiketi. Ati baso girinnya kati nga mugenda ziika nkya ne mutuuka enkya ate ne musanga n'okuziika kwakozeki. Kwawedde. Muli nnya kati. Kigeza kati oba wakuziika. Gendera kwetutta omufu. Okitegedde. Awo oba ogenda muziika. Bw'ogamba nti bansookeyo. Oba ogenzera bawe bamuziise. Naye nga nze ndi waawa gayaza Majije. Majije? Yeah. Wano yuga chiki wano wali outside ya. Emanyi mpisanga omanya. Chiwenda omanyi eyo na. Awo wennyini. Eyo manyi eyo nnyo. Eyo tumpi tulinga abali ewaka. Yeah, siri wawala nnyo. Egayaza. Omwami n'omukyala. Omwami bamuyita Kaddu John. Musajja wa Maje. Naye omukyala takyali naye. Bayawukana dda ndowooza ffe tukyali ba baby. Nafuna abakyala abalala be namanyaako 9 taata n'asonyiwa okuwaabira. Lindako abakyala bala yafuna ate mama wammwe ye ali wakati. Mama wange yafa ye
naye nga teyabeera naye mu bufumbo. Baatuzaala abaana babiri then ndowooza ne bafuna ebibaawula. Maama n'akwata eriye ne taata n'asigala mu bibi. Mwasigala nani ne mama? Ne maama. Mwakula ne mama? Yeah. Mama yafa yine miki? Mama wange yafa in 2004. Myaka gitambudde mingi kati giri myaka nga 17. Without mama. Nze nali mu P7. Bwe yafa yabalekera ani? Twali ne jjajja. Kuba mama bwe yava e Bombo Barracks. Ndowooza baafuna obutakkaanya beewassiza mu Bombo Barracks. Kati awo ne tugenda. Tata Mujaasi. Kati awo n'atutwala e Luweero. Waliwo akalo bakayita Namakofu. Saidi zeyo Luweero kikyusa. Ne tutandika obeera ne jjajja waffe ne maama. Kati maama eyo gye yafuna naye omwami omulala obulamu n'abutambuza naye ku kyalo kyekimu kati nga tuddukako ewa maama ne tubeerako ewa jjajja bwe tutyo. Mpaka ndowooza naweza emyaka ngaawo 10 ne mugamba maama njala kulaba ku taata. Ebiseera ebyo wabeeranga ne maama taata yaboyerezanga ku? Simulabangako. Tomulabangako? Ebiseera okuva lwe twavaayo okuva mama yanobe wa taata ndowooza nalina emyaka ndowooza 3 nga kaganda kae kali mu mwaka gumu nga naye kitundu akawala. Then tutandika okubeera ne jjajja ebbanga eryo lyonna ne maama zisalaba ku taata anti weno omutima gwatandika okumanja ne mbuuza taata wange yalwa kati nga ndaba oli omwami gwabeera ne musajja muwanvu maama baali babeera kalo naye nga taata mumwavira ewa taata wali omutegeera bulungi tuno taata? Nali simutegeera naye nga mutima nga nkimanyi nina taata si ono abeera ne maama angono abeera ne maama okimanyi nti ono abeera ne maama si ye taata nga ndaba musajja muwanvu nnyo ate nga tetufaanagana kati nga mubuuza maama nze nkubuulira mazima kati ne mubuuza maama taata wange aluwa ko ye taata waali eyo Kampala musajja musirikale ojja mulaba kati ndowooza ne kigenda nga kimmanja mpaka enamufuukira akayinja mu ngatto. 2 maama java mbulamu bwensi naye yatuleeta 2000 ebiseera waliwo campaign ya oba Museveni oba naani awe sibijjukira bulungi. Kati twasanga taata already bagenze eyo ezo mu campaign ne mugamba maama nze sidda mu kyalo njala beera ne taata kati taata kwe kumukubira essimu n'amugamba abaana baleke ne mukwano gwange mu Barracks. Kati maama ndowooza taata yamusiba ekiwaanyi n'amugamba baleke ne mukwano gwe mu Barracks. Kumbe mukwano gwe yawoza mukwano gwe mukyala. Kati omukyala ng'ate mukyala mukazi we. Taata nga yali mugezi. Taata oli kibanda. Wangisebo. Kakati n'atulekaawo maama nakkiriza otuleka n'oyo omukyala ng'amanya aleka abaana be mu mikono gyani gya mukwano gwe. Kumbe bw'abalekedde step mother mukazi yatuliisa akakanja muganda ye mukazi yatuliisa akakanja era ne batugoba ndowooza twamaana naye emyezi ng'ebiri nze divorce njagala nnyo obuugi naye ekinjagaza obuugi nti ebiseera ebyo bwe twalina oyo omukyala yalina abaana babiri already kati nga naffe tuli abaana babiri baali ba taata kati nga ffe tuli babiri abazze kati omukyala oyo yafumbanga obuugi kati obuugi n'abuteekamu amata ne sukaali kati n'abujjangamu n'abuteeka mu flasika kati n'akwatanga esepiki n'agimpa ekitegeera kati nze nenkokotakokotamu awo ebyangu nembiwa sisita wange linda kungagabira baana be ffe nga tetulina buugi nga munywa bino ebisigadde mu kati nga nze nkwata ejjiiko nejjukira obuugi eri wansi nga babutaddemu sukaali n'amata biba biwooma nnyo kati na developinga nnyo agi okwagala obuugi kati nga byendya ekitegeeza yadde mwalinga abonaabona naye nga gwe obuugi wali okola sijja kitwala mu mbeera eyo nali mbwaga naye nga soba bufuna naye nga kino ekisembayo wansi kyo tuba n'omukisa kibamu olutaatata n'osukaali luno olusigala wansi oba ng'olusiridde kyova yawe ensanga esepiki y'obuugi muganda wange nina ogimakinga sure awo mugambi mama Fabiri mu 2 abalekedde jjajja embeera awo mugikwasaganya awo yali tatulekedde jjajja nkugambye yatujja nze bwe nasaba maama nti njalaba taata ne tuva mu kyalo 2000 kwe kujja Kampala mu Barracks Bombo kati ne tutandika obeera ne taata mwabeeranga ne jjajja ddi
biri ebiseera Biri nga mama yakanoba ewa taata kati eryo lyonna ebbanga kuba nze ndi wa 92 kati kitegeeza twagenda okujja ndowooza awo nalina emyaka 8 2000 ne tujja mu Kampala kati awo we twatandika okubeera ne maama oyo mama step mama mu myezi 2 kwe kutugoba nabagoba nti muddewa ate tuddewa olwo taata wamwe ng'ajjawo nga tannadda nze tetwamulabako ng'akyali eyo mu kampeyini eyo ewa Museveni oba naani eyo kati nnyammu oyo step mother abagobye atugobye kati mu kutugoba mu oba nkyogere ntya oba mu sirina kigambo kyakukozesa kya nesivuma nti mu busiru yatugoba abaana 3 yagoba nze sisita wange ate ne mutabani we ne mutabani we yamugoberamu kati oli omutabani omulala yali tamanyi nti yali tali sure nti mwana wa taata n'atugoba abaana 3 ne tubeera okwo bagiyita Bombo Town ne tubeera omwo ne tubeera Kasasiro nzijukira enneebaka waliwo Bombo Town waliwo we bayiwanga Kasasiro kati waliwo ebyo ebinanka mwe bayiwa Kasasiro ebagira bwe batye kati ekiro bikyusanga Kasasiro n'ayiika nenkwata sisita wange n'akola ki n'abeeramu ne mubika box kati nange nenfuna ekirala kati abantu beewuunyanga nnyo okuba nti baleese ne bayiwa Kasasiro munda ne bakeera ku makya ate Kasasiro aliwa wabweru okitegeera so bwe tube twabeera mpaka olunaku olumu bwe twasanga omusajja waliwo ka pickup k'abasirikale kwaliko enkota y'ettooke kati nalowooza nti nsolo genda nenkola ki nenjibbako njitwala naafuna betufumbira kati mu kugibbako yansanga ndi waggulu ndi mugikikitanya njikola ki njimugisa wansi kwe kunkwata omukono nangamba ogitwalawa nentandikira okukuba emiranga kati mukaaba nambuuza oli waabwe biki nampisaamu awo empi kwe kumugamba taata wange kati taata wange yali amumanyi omusajja naye yali musirikale kwe kumugamba nti taata wange bamuyita Kaddu koye Kaddu nayogera erinnya eddako nze ye kuye how come nti muli kuno ku street konze maama yatukoze eki yatugobye kwe kutukwata n'atwala ewuwe kati ne taata ye n'akubira taata n'amugamba abaana b'omukazi yakola ki yabagoba era badde ku street nga n'okubba bali mukola ki mukubba kati awo taata kwe kumukubira essimu n'amugamba tukyali wala naye mbadde nsaba abaana be bakwata batwale ewa ssenga waabwe awo ebwayiise twalina ssenga waffe awo ebwayiise awo mu Kimumbaasa so kati obulamu bwange obw'ekivubuka bwonna nenzija ye n'atukwata tetulina maama ne taata nga ne tetunnamulabako kakati ne tugenda awo mu Kimumbaasa we yatutwala ewa ssenga waffe Anet Nanyanzi ne tutandika okubeera awo naye yali mukazi ng'atunda walagi kwete bwebite n'omugere n'ennanka y'ente omutwe wali atunda zino zisala wano mutwe era twagukimangawo kaleerwe kati nze nagendanga nengukima ne tugwokya ne tugubabirira ne tukubanga obubazi bwebutiwe so obulamu ne butandikira awo ebiseera ebyo mbeera gye wayitamu awo ne anti wo biki byosinga byojjukira ku maama n'ogamba nti singa maama yaliwo bingi ebiseera ebisinga nze yakyesabira tugende wa taata nene taata nennyini nga tetumulabyeko omukazi gwe yatutwalira n'atugoba kati nabeerangawo mweyo embeera ne sisita wange nga tejjukirako kato ate nga tuli mu mbeera y'abatamiivu banywi banjaga mwenge tutunda omwenge twali tugenda nakufiira awantu awo kubanga amazzi gajjanga ne gatusalako ate nga senga tasula naffe ye senga yasulanga kazo kati nga ffe tulina okukuuma ebbaala ndowooza nga nninga mu myaka nga 11 ne tutandika twateekangawo entebe zino ze baali banywerangako kati amazzi mu kutonnya enkuba mu kutonnya ne gayingira zijjukira lumu twazuukuka nga amazzi olaba ekisenge kya soketi kati ngaawo ng'amazzi gatandise otuukamu kati ngenda okulinnya ekigere bwe nti kati mu weyiti amazzi bw'ogalinnyamu gatandika okukola ki ne gatandika okukuba mu soketi kati ne sisita wange ne tubeera awo ne tukuulinga ne tutaddamu galinnyamu galeme kugenda mu soketi mukama n'ayamba ne gagenda nga gakendeera
era twasula tuli ku butebe bwe tuti paka ku makya. Kati muganda wa taata wange yakeera ku makya najja nga tamanyi just yali azze kulaba ku ssenga. Kati kwe kutusanga nga tukola ki tuli mu kujjayo mazzi nga ssenga tannakomawo okuva ekazo kuba ye yali tasula. Bagamba mazzi mulamu nga tosula bwayise. So ne tugajjamu taata oyo kojja kwe amuyita Kayanja. Si kojja wabula taata omuto. Kati kwe kutusanga nga tuli baana bato n'atubuuza ssenga amwalwako ffe tannajja agera tulaba embeera gye tulimu ŋŋambi. Kati kwe kulinda ssenga n'akomawo n'amugamba mbadde nsaba bano abaana omu mutwale tandikobeera naye ssenga n'anyiiga. Jjukira twali tufuuse nga bakozi nga ffe abagira obwengo obw'ebisatu biki ebyomuntu batutume ekkaleero ne tuleeta muwogo emitwe biki kati nalaba nga reducinga labor. Ssenga n'anyiga naga kati olabye abaana mbakoze eki paka ndowooza lwe yakkiriza nze ne ŋŋamba kojja bambi taata nsaba kuntwala. Kati ndowooza baatuuka ekisa ne bakkaanya kwe kunzija ebwayise sisita wange n'asigala. Kati luvannyuma nnyo maama olwakututtewa antutte ntandisobeera naye Mpereerwe era mu bitundu byawo Mpereerwe naye at least Mpereerwe kibuga ky'amaanyi Kawempe sebo wa promoting okuva mu bwayise nodde Mpereerwe promotion nebanga Muyenga. So kakati sister wange ye n'asigala. Kati maama kwekeera ku makya n'awulira simanyi yakiwulira atya nti abaana balina essenga waabwe. Kati ate oyo ssenga maama yali amumanyi embeera ye. Maama kwe kunyiiga oba yatambula atya najja nabbayo sisita wange. Jjukira wali mu batamiivu wa akaana akawala katandise okukulirira bakakwatakwatira ate nga otegera embeera eyo bwetyo y'abatamiivu. Kwe kujja n'amubbawo bubbi. Bwe yamala omubbawo waayita ndowooza emyezi ng'ebiri maama n'afa. Era nze kyensinga okwebaza ku maama wange kubanga yasobola okufa nga aggyeyo sisita wange ebwayise. Senga tekyatuukawo senga simanyi sisita wange wawaali. Ali wakati sawa ne sisita. Yafumbirwa mukazi mukulu kati. Mukazi mukulu. Yali mukulu. Muto wange. Kati yafumbirwa. Gwe nawe oli mufumbo. Sinnaba kudda mu bintu ebyo. Kale tukyagera maaso n'emboozi ya Luta Comedy Tony Kayiira. Naye nina ekintu kyesitasobola kwerabira wantu awo. Ekintu kyesitasobola kwerabira ku bulamu bwe bwayise nti engeri gye twakulya mu banywa enjaga mu banywa omwenga naffe tugutunda mu bakola byonna olunaku olwo mu budde obwo senga nange nnyo omwenge senga nnyo enjaga. Kumbuuza nti osimatuka otya? Olunaku lwe nasimatuka lwali olwo mpaka n'olwayo nkyalujjukira. Waliwo omutamiivu yakeera ku makya najja n'atandika okunywa. Kati nga bwe tufumba omutwe bwe twafumba omutwe nga ye yakedde ndowooza ssaawa nga 3 n'alya zituuka ssaawa 11 ng'atamidde. Kati senga kwe kumugamba donoozi yokooye genda ewaka. Kati kwe kuyimuka jjukira n'ebifi byayidde eby'omutwe kati nga nayo yabiridde. Kati mu kuyimuka nze ndi wali njoza bintu ayimuka atagala kati nze ndi awo njoza bintu ndowooza yatagalira mu nze bwe yatuukawo n'asiba n'amboogera mu mutwe eno yonna bw'ati mukumboogera yakuba ebboogo mukumboogera. Jjukira abadde anywa omwenge yalidde byonna nga bw'osobbimanyi kyeninga. Nze nange nemboogera ebintu bye ndi mu kwoza embooko ne zivuga. Kati okuva olwo mpaka n'olwayo ekisu ekyo nkyakiwulira. Era omuntu anywedde omwenge muwulirirawo, anywedde enjaga muwulirirawo. Kwegamba yali mixture. Kyova olaba sinywa mwenge sina kitamiiza kyenkozesa mu bulamu naye si nti oba senga mba nkinywedde oba mba kino bwe kiti wabula obulamu obwo bwe neebaza okuba nti bwasobola okunsimatusa embeera y'okubeera. Nange n'emboozi yanemesa omwenge muganda wange. Tony Kayanja muzanyi wa firimu bigwa mukoeryo ne Katemba abatero ba followinga waliwo ka sinema ke mwayagala nnyo bakayita Mugaba zanyanga Kamasu. Musajja wa amaanyi
naye ng'ate weerabira nti gwe ali eyo ng'oyagala kuyiga bino ebintu kujja nawe kuyiga okupresenting okubuuza abantu ebibuuzo osobola okutukubira ku namba y'essimu eri awo wansi awo tukusomesa practical zokka oyiga okukwata kamera oyiga okupresentinga ku radio ng'oyagala kukola demo za radio tv bagikutumye jangu wano nonkubiraako devotion namba y'essimu eri ku screen awo nkubiraako onoonyeeko naye nga tulemu newaffe abaseerake planet nga nabakutegeeza muganda wange oli muyimbi oyagala kuyimba oyagala kukola audio oyagala kukola video y'oluyimba oyagala kukola audio oyagala kugogola ddoboozi oli muyimbi otegese kivulu oyagala olina stage oyagala kufuna stage ez'ebivulu mataala sound byonna biri mu Seerake Planet ojja kubifuna bulungi ojja kubafuna amakirye ku madirisa webali awo ojja kunoonya ku mwami gwayita Richard Kisuze musajja w'amaanyi nnyo wali balina n'omuyimbi aliko ennaku zino bamuyita Flona yafumiza n'akayimba akapiba kayita ekiteeso kapya nnyo so banoonyeeko Seerake Planet basajja b'amaanyi nnyo bateekamu akasimbi kubanga tukwasaganya ensonga zino Kayanja tata Lutaakome eryatone tusooke tulire kaakati ovuddeyo yo yonna okusoma osomako omwami oyo Kayanja oba taata omuto Kayanja bwe nava ebwayise yatandika okumpeerera nga ndi okuva mu P5 nampeerera from P5 paka ku senior 6 P5 otandikirawo tandikira ku ssomero baliyita Serena Primary School liri awo Kanyanya awo entandikira emisomo gyange naye ekirungi nali mu kujjukujju jjukira nkulidde eno mu batamiivu gye mbadde ebiki ebyo olw'ekyalo kigenda kinzigwamu olwo nkyamuse jjukira bwayise oyo akyamula kati nali njagalanga nnyo ebintu ebyokuzanyazanya nkuba ati kati nali flexible nnyo okuva eri omuntu atandise okubeera nange ne environment gye nagendangamu nagijangamu immediately kati bwe najja okwera essomero nembeera mukalabakalaba nzannya omupiira mbeera mu katemba biki ate ebyo ebiseera ebinigeria bye byakola ki we byajjira that is around 2003 plus ebinigeria nga ebijjira nga ndi very active okutwalizaamu kati essomero netandika okunyambako nga school fees tebampisa bubi nga ne taata naye bambi anoonya akasente kasobodde yali talinamu naye at least yabeera kuba yali tannawasa nakuwasa yambeererawo nambeererawo n'essomero nga werinnyambayambako bwenzannya omupiira bwenzannya katemba tuuka P6 mbeera head boy w'essomero Lutaakome waabwe mbeera head boy era in 2002 mbadde neede nga nkyali ewasenga gye nafuna best act of the year award nga nkyali muto gyali oba ojjukira emizannyo gy'amakyaki ago ne tugazannya okuva ku zooni biki mpaka ku district empaka zaali Namirembe kati omuzannyo gwaffe gwe gwasinga kati nze ne bampa ekya best act of the year ne bampa kawadi kae ne bampeerako King James version ebayibuli ne bampa ebyo ne bampa dazini z'ebitabo ne bampa dazini z'amagiraasi kumbe entutte omanyi kye bayita investment noziteeka ewasenga mu bbala jjukira tutunda emmere tutunda omwenge kati amagiraasi awo gonna ne siyaani nenziteeka mu bbaala kwegamba embeera neyongera okutereera kati era senga oyo yanyambako nnyo kuba yaŋŋamba nga genda ozannyo emizannyo gy'ekyaki biki yali mukazi yali mu oba bazita union mothers union ebino ebyokubeera ku kyaki nga bambala ezengo ezifaanagana bayimba mu kyaki kati nga yagala nange embeera bize mu bintu ebyo ebityo kati nembeera bize nenkakinga up easily kati bwe natuuka eri ku ssomero byonna nembeera neengaginga mu kubiyingagingamu byonna kwegana nembeera a very happy boy and primary ng'ogimazeeko mu mbeera gye walimu nga esomooza nnyo P7 wayita otya? P7 nayita bulungi actually nali omu ku bavubuka oba ku baana abasatu be baali basuubira okuba nga tuyinza oleeta first grade jjukira nva mu kyalo background yange ey'okusoma tebadde nnungi naye olw'okuba ndi busy ndi mujagujagu nali omu ku basuubira okubeera abagenda oleeta first grade waliwo abakyala waliwo omuwala baali bamuyita Navubya omulenzi bamuyita Kiiwa nange naye ng'ekisinga okummenya gundi ani mathematics
kubala n'oluzungu nga sirumanyi bulungi naye nga ngezaako. Omwana avudde eruweru. Mukama yannyamba n'ensoma bulungi era n'empita. Secondary. Yes. Otandikirawo. Secondary Gayaza Road abagiyita Kiteetika. Kiteetika Comprehensive College Kiteetika. Nasaba first choice nga njagala kusomera Kololo. Kololo SS. Awo ebyaganira saasobola nengenda by the way wennyini maama we yafiira kuba maama yafa mu vaaka ya P7. Kati nga nali mmanyi nti nsobola okuddayo ebbanda kuba ye bamuzaala bbanda maama wange. Kati nga mmanyi muvaako mugendako ebbanda nga mmanyi maama ayinza okunoonyeza ku masomero gaawo. Kati gundi Kololo SS we yagaana taata nangamba tufuneyo essomero eryangu erinasobola kwe kugenda kweyo Comprehensive College ate lyali lyakatandika nga lipya nga ate ly'abazungu. Nengenda ne bantwala mukuntwala kwe kusomera awo tuba tuli awo babiki wine ne balyoka bajja bikyawo kwegamba ate nga nkyazannya omupiira olwo nga ntandise n'ozannya film by the way. Kuba natandika nga ndi mu senior 3 that is 2007. Bamiki basomereyo ku ssomero eyo. Comprehensive. Yeah, Miki yasomera awo. Then awo wennyini nze ntandise okuyingira firimu kuba ye Miki Wine yali mu senior 5 nga ate ffe tuli mu senior 3. Naye nga yeeraga bitya kuba Bobby yamuleetanga ku ssomero. Nga tuva nange era bwembanze nange nga katebe ke yawandikako 100% fire base nga ku shipping roster kwe basa sweeping ya yajja erinnya ye n'alisazaamu nga tayagala kugamba kwera naye nga ali supposed okola ki okweyaffe twavanga mu senior 3 ne tugendako mu kiraasi yaabwe nga twagala aba ku serebu nga tumumanyi by then yalina akayimba ke yali akubye already oba nakazi oba bikyebyo webito nkajjukira simanyi naye oba ye yali anzijjukira naye yali asomera kagaali kubanga in sometimes Bobby bwe yali nga tamulese nga ayina akagaali kavuga kati ate nga naye taata yangulira eggaali ate nga tupaakinga wamu kati lumu ndowooza enkuba yali etonnye mu kujja nze yasookawo mpaakinga bwe nti jjukira ffe twali mu binu ye already abasinya ffe bambaleeza empanvu kati eggaali yaye neeyita ku mpale ye nemusanguza ebisoto yankwatirawo ettaayi nangamba gwe malagagirawo saakwata akatamba nemulongoosa naye nga nze nyumirwa kuba ndi mukulongoosa serebu. High school ogisomye otandise emizannyo gitandika otandikira mu gundi ki mu club kimwe mwatandikira mu kibiina bali bakiyita Yuga Films International kyali awo Kanyanyawo nga ku poliisi. Yuga Films waliyo ne kyali wange yazanyiranga mu Yuga Films. Kati nanyini wayo bali bamuyita Sande Lule. Kati omwami oyo by then mu Uganda wali mufulumyeyo firimu nga Ensinkano y'ebizibu, firimu nga Abakyala baagala ki, firimu n'endala Feeling Struggle nga zonna zaafuluma. Kati nga neebuuza omuntu atandikirawo ozannya ekinigeria kuba nakyogera nako ne ngamba maama nze njala kuzannya binigeria maama n'atulika n'aseka nangamba ebinigeria ogenda biyita wali ebiseera tewaliwo kigambo kina Uganda ekinigeria kyali kidominatinze kati ngaliwo just film ate nga ekigambo kina Uganda tekirina beera very relevant maybe. Netwalabiranga zino films za Nigeria zi Guardian Angel. Webale nnyo Guardian Angel Smile Sister bichi Blood Sister. Ebyo. Across the bridge. Nigeria byali bya. Uganda wange ebintu bya inspiring. Kakati ne lumu aba basajja bali bakoze film bagita abakazi simmere. Kati nengamba tata yagendanga mu town eyo naleta bu film nga tulina deke ya tape ya tape kati rumu agenda oba kwanza jukira twali tukyali bato ngaba Alan Kuzo bali bakulu wabo je twambuka okulabira film Alan Kuzo yali mukulu nnyo osegera Alan Kuzo baba balina deki yali wawe nga mukulu mukuli wabo kati twali bato nnyo nkulaba nga tutugende waawo okitegeera mite emboozi mpulira tugende mwina deki
kati mwaina deke eyo gomanyi deke zino ngala nikuza baina tape ya baisamu nakapapula bajozaako polisi waliwo ne bali bazita head cleaner ng'ogiteekamu ne ni kuluze wawe bali bagirina ni kuluze mukulu musajja wadda madoloza wajjo tewafu gye twalabiranga filmu yayina n'ekibande kitegeeza mwali banaku ife twali bubi mwali banaku nga ye yayina ekibande waawe olwedde nga balina n'ekibande bakolamu kakati kakati taata oba yajja wa firimu eyo naye yali aleese ensinkano y'ebizibu kati ndowooza n'aleeta n'ekyo ekina Uganda abakazi simmere n'enkiraba ekina baali tebanayiga kwogerera bina Uganda kati ng'omuntu ayogera ng'omuwulira ebigambo byonna babyogera n'obitegeera byanyumira nnyo ne ŋŋamba taata ne wano ebintu bino babikola nangamba nakiguzeyo mu tawuni ne mugamba taata njazanya kina Uganda I mean kina Nigeria kati nga mpulya boogera Luganda ndumanyi kati yangamba sooka olindeko sooka omala osoma bwona amala osoma jasobola obikola ki obizanya kati nga mu Nigeria mpulya boogera Luzungu nengamba ekitegeeza abazanya firimu balina kubanga bayogera Oluzungu nangamba ye kati ate ngenda owulira bano boogera Luganda nengamba ekitegeeza nange nsobola obizanya kati mwalimu akaana akato nga ndaa mulimu n'abaana abato abyannenkana nga babizanya ne mugaa taata bino bintwale mu mbikole yangamba sooka omala senior 4 kati mba nzunga zaali sawa nga 12 ez'olweggulo nzunga nsanga abasajja byonna kuluyi abantu bameka 3 benalabe mu kiki mu kina Uganda nempulya eddoboozi lyabwe nempulya jjukira firimu lunaku ngirabe ewa kati n'eddoboozi ntandise odditegera kyokka ndikaddole bwe nti nembasanga nembagaba basewo mugyebaleko mukuddamu waliwo omwami baali bamuyita Henry neŋŋamba kale oli otya tooto kunze gyendi neŋŋamba bannange yeye yennyini ayogeranga ye yennyini nembakwata bonna nembawahaga omulundi gumu kati nabo beewuunyanga jjukira ebiseera eyo nga kizibu osanga omuntu alabye firimu yo kizibu osanga omuntu kwegamba akuwagira nga nebinauganda tebinnakwatayo kati bagayi nabo beewuunya nnyo okubanga nalabye ekinayijeya kyayi nembagamba newaka gyekiri nembakwata tugende mukibalage ne baŋŋamba nedda tugenda nomperere mu katawuni tetwetaaga kujja wammwe nembagamba dde nsaba mujje mulabe ku taata wange ne baŋŋamba akwega balaba ŋŋamba kalubiriza nnyo nembaga mubeerawa nze njagala nange ezanya ebintu bino buli kibiki kaakati ne bandagirirawo ku poliisi e Kanyanya nembaga tugende ffenna ssaawa zino ne baŋŋamba nedda ojja kujja enkya bo bakyagenda mperere mu tawuni mukama nga nnyambe enkya nakeera ku makya nakeera wa mwami Bbayi nabasangawo bonna nendaba bonna benalabye mu firimu essanyu eryali wali olimanyi nidi ne basupasita benalabye ku TV nengera nembinyumiza taata nembagamba jabeera begattako ne bansaba emitwalo emeka 5 gya membership siina wadde 10 okitegeera kati taata yampanga nusu 10 olw'okulya ku ssomero kati nengenda nebimugambako taata bansaba emitwalo 5 bali abasajja bakabi eri firimu gye waguze mbadde nsaba mbeegatteko nangamba ebisooka obireke osooka omala okolaki okusoma konze kale nentandika saving ebitaano jjukira nga nina akagaali nentandika saving ebitaano era membership ya gye nasobola nabawaako nusu 7,500 nga taamu eweddeko ku mitwalo 5 director nambuuza zino zaki konze za membership nasobola nakwatako 2,000 nanga agenda oleteremu Rolex konze nedda sente zange ate oyanze oziremu Rolex ko yenkugegenda oleteremu ki Rolex kati nempulyanga bwe ntolako 2 ndabanga sente ze zentoddeko nangamba anze ogegenda nengenda nenjireeta nenziramu nembasasula 10,000 endala mmeka waliwo nga kyali wange era ng'alina akalimu ke yali agalaye ku TV eyo abaana bamukamula nga bamugira bwati blood ngendo nguli wali chips katali ngendo nguli chips nga tebamwadde sente ate nga dasali eyo yamukamula nenga bilanga webyo kakati abaana bakamula membership y'emitwalo 5 namaliza nsasudde nusu 8,9,5 ne bagenda olaba nga installment musasula bubi ne baŋŋamba tukusonyiye yingira ekina Uganda kiyingira nusu 9,5 volo
okuva olwo mpaka n'olwaleero era bambi ekyennaku ekibiina kyabwe kyamala ne kigwa ng'olwo director agenze South Africa ate nga tunoonya gwe tuwekwatako tetuyina gwe twekwatako ne by then bwe yagenda twali tukoze TV sire bagita bitabuse nga yasookera ku Top TV olwamala ku Top TV bukedde neetuyita era ffe abasooka wali ozannya ngani nali nzannyanga Hudson era episode yasooka nazannyamu scene emu episode eyokubiri nzannyamu bbiri firimu egenda okuggwa seri yonna egenda okuggwa nga nze best actor era bampa na award njine waka best actor kubanga firimu mwalimu olwedde ba Josiah ba Walden ng'olwedde bo baakabi naye kati engeri gye nali omuto ng'ate ndi very curious and inquisitive nali neewangayo nnyo nenkola kati mukama yanyamba ndowooza jjukira nali muto mubonna nga nze asembayo obuto kati nga nina making sure nkima amazzi ngaba obugi okucreatingawo kye bayita relevance nti bategedde nti wendi okitegeera olina okugira anything which olinga rwana ndowooza rwana kusetya obumanyi twalina ne bakebo rwana wano batambuza kebo naye kati baki siba manager esebo kati balina zi TV balina zi radio balina ne headphones bawuliza mu matu bambi okitegeera kati tulugendo tuwulidde okuyingira professional movie acting okuba actor wakabisaawe maliriza senior 6 kuba by then oyo gundi gye nkugambye twagikola 2009 eyo TV series kati ebiseera ebyo we batandika olagira oyo pango kasayo kati nga pango kasayo yasooka yaffe nekola ki neddako kakati director bwe yagenda n'atulekera bayitanga bitya baali bagiyitanga bitabuse kubukedde kakati director bwe yagenda agireka wakati nga twakolako episodes 7 kati ffe oyo Henry yasigala nga director kati nze olwedde nali ntandise okuwandiika kubanga nze bwe nayingira senior wano nabuuza madamu waffe asomesa neŋŋamba subject ky'omuntu gyakola n'azannya firimu naŋŋamba teriiyo wabula kyosobola ndaba subject ennyangu ayinza kuba literature so nakola literature from senior up to senior 6 si lwakuba manya oluzungu wabula nga njagala mmanya bazannya batya film kati literature oyo yanekyalinga bulungi n'agigeza owandiika na buli kimu kati nentandika okuwandiika serio nali omu ku baagiwandiika egendo ndwina aŋŋamba abaana bali teacher baba n'olugezi gwali okola ki nakola Luganda ne Luganda era ne literature naye language muri literature mwenyonyolako bakyusa literature literature mu Luganda nanti era onamumba n'olugezigezi waliwo n'olwabana abagundi simanya ngogi wa Thiongo simanya ani abasome abakine wachebe ebyo William Shakespeare n'omwana amusanga asoma akatabo ng'alina baba ngano bugalubindi ku ssomero nno ssebo oyinza okolooza tali akawunga okola literature afe twali tukalya badde soma katabo kange you know kati lesson betuka my book simanyi ekyennaku babisoma ne babirekawo naye ate abisomye weebale nnyo abisomye n'abitwala aba muntu mubi nnyo ojjukira omusajja gwe bali bayita Napoleon Bonaparte yatuuka ekiseera na abolishinga political education ne literature olw'ensonga nti subjects ebbiri zifuwa ku bantu enfuufu ku bwongo bwabwe ne babeera very sharp so literature yanyamba nanshapinga bulungi nnyo nenjiguwandiika kati bwe yagenda e South Africa Henry nasigala nga awandiika kati nemuyambangako firimu oba series egenda okuggwa nga nze co-director ndi writer ndi co-writer ate co-director maliriza senior 6 ya 2010 inamaliza senior 6 kakati bwe yagenda n'akomawo mu 2012 yasanga ekintu kiri hyped kati ate nga ye ali wansi awo ndowooza obutakkanya ne bujja mukakkana atugobye agobye Henry kwegamba akyankalanyiza ne bukedde gundi ne bagitusalamu contract kuba twali tulina okwongerwayo contract endala ngeri ewedde kati abo Bazubairi we bajjira bakayimbira
ne batekinga over fene tukivaamu bwe tutyo butakkaanya era amawulire awo gayita bitabuse ababitabuse batabuse ne tubivaamu kati nze kwe ku senga wange ali South Africa kati nga ayagala nkole medicine jukira senior 6 year I mean secondary life yange yonna sikoze sciences kati kwe kuntwala South Africa nangamba tugende eri osome medicine nze bwe natuuka eri byansobera nga sibitegeera nentandika okukomawo nengendeza mwana enaku zino sibitegeera gwe lasita lwitwala stoping kamera negana okujja ebifanyi byange temuyomba kati nengende Zanzibar nze nenvayo yasasulanga tuition ng'amanyi nsoma medicine kati nze nengende Zanzibar kwe kutandika okusoma film kati mu kusoma film nze nsoma film nanti nagenda naye South Africa kati nze nenvayo South Africa nenkomawo Zanzibar nentandika osoma film naye nasomera emyezi 6 mu kusoma emyezi 6 nga ndaba emyezi gyonna 6 bali mu tusomesa story development simanyi bawandiika film nze already mu literature byembadde nkola ki nsoma ngenda olabanga byensoma mbimanyi nembivaako kwekomayo wano ewaka eri gye bagenda okusomesa byensoma mbimanyi onogamba nembivaako naye lwakuba kyenagala noyiga ye editing wa film kubanga nali sisomye computer nga sibitegeera then kwekomawo nenkola first film yange 2013 ziraba muzaale bwe nagikola nga ndi director ndi producer ate nga nze main character go directing nze ye directing ate nze yagiwandiika naye mukama yanyamba ebyo byonna kati buli muvubuka aliko ennaku zino byalina okukola kuba nina nekyali wange ye director ye muzanyi mukwasi wa kamera mu maaso kawo ojja kumbuza nja kikunyonyola lwaki kiri bwe kityo firimu eyo yanyamba nenfuna nominations 3 eyo gyolaba gye nakola nga nze director nze producer nze writer nze biki lwakuba saali cameraman saali editor kwato neona beekwata settinga kamera wali nadda wali nagamba rolling action so awo kaliya yangu yatandikira eri professional naye buli muntu yena yandibaddeko n'alaba bannayuganda gye bayita okuzanya binauganda ng'abira bali biri ku set n'abeerako tetwandiyagadde na muntu yenna gye akwate behind the scenes kubanga eba firimu ndala yonnyini eba firimu nayo yennyini nenkola Chicago Bastards nenfuna nomination best East African film of the year in 2015 nga bw'oya Chicago Bastards actually ye firimu abasirusiru bebe Chicago ye firimu eyajja omuzungu yava America najja Uganda ye firimu yokka gye baalondawo era neyagala negenda na signinga contract actually ekyo kyennyini olwo lunaku nakola firimu eyo na oyo omuzungu najja nagipikinga kyekyandaga nti luli kyolumu nenkuba kiddiiru ekyobukadde n'obukadde kuba yaliko eyo commission gye nali ngenda ofuna yali ya miliyoni 3 ng'agitutte agenda gimarketinga online yali ya miliyoni 3 naye ekyennaku mu kumaliriza okuzimba sayiti ye gye yali agenda ogiteekako oba kyekyatuukawo ne bikurashinga buli kimu nekyonooneka naye n'agenda ne fimu eno engisigaza ate yali yali anfuuyira mmindi kyandaga nti afuuwa naye at least nina wendiko kubanga firimu yokkane nerondebwa kasita nabulingizaako otaso bulingizaako omusajja akutuukiridde okiremerako nnyo anko ojja kumalamu amaanyi simindi naye nkimanyi naye bibaawo kuba munaye waliwo kasente okalabako vooti nga kakutuuseeko nekacankalnekefuula naye lwakuba ate ndi musajja mukkiriza mba mmanyi nti awali ettaala enkya wasobola okuvaawo ekyamakulu so neneyongero nenkola fiimu yange lwakuba saso afuneyo award eya best East African film of the year nengenda mu maaso nenkola awo ebyaddako awo kwekola mu 2017 kwekola Mugaba okuva olwo
firimu yatabuka era eriemu ku revolutionary movies mu Uganda zemmanyi ezikoze turning point ng'oggyeko Zinnabadda ng'oggyeko Ensisinkano y'Ebizibu ng'oggyeko Who Killed Captain Alex n'ezo endala ezizzeewo Mugaba eriyo emu ku ggyo kubanga yakyusa January film n'ekifaananyi kyayo era nefuna award ya best movie of the year era ye award yange nasookerako okufuna mu Mugaba yali ekwata ku ki? Mugaba ekwatagana ku baana abawala abeetunda. Mu baana abawala abeetunda beerabidde nti abasajja bano ababagula waliwo omuntu nga ye tayagala mubiri gwo wabula ayina ebintu bye byayagala oguze kati omusajja omugaga ayina eddambo lye eryo nga gwe bwe bakugula ku street olowooza ogenda servicing ani omusajja otuuka eri ng'olina servicing ki ddambo mulambo ng'agusinzizaamu nanti omulambo gwe gwali Mulagaba mwe yali ateeka ebintu bye kati nga gulina okufuna buli mukazi so no Mugaba wo gwe balaba ku mubiri gwawe obadde omanyi anti kati ffe twakwata kimu nti Mugaba ono ati kati kyenfudde nti oyagala nnyo Mugaba ekiriwo bwe nedda bw'omutwogera Mugaba mukale bwe ngamba nti Mugaba osooka kutubuuza nze nsooka lowooza ku firimu yange siringa zimu gyakaseegu gye baliko gye batambulira gukutuddeko kukuzanyirako gulaatera kukuzanyamu kapica. Mugaba ozanya paati ki karakita ki? Nazanyanga Kamasu. Kamasu yali ayagala nnyo ddiiru ezo ne zimufuukira ddiiru kakkana agenze mu ddiiru ze yafuna bamusuubiza simanye ne gundi waliyo sente mu kugenda nti sente ziri mu keesi mugenda mu keesi kumba agenze mu mulambo oguli Mugaba oli omugaga ebyaddako osana kalaba omuntu akanoonye ku YouTube gye kali weeri bulungi nnyo ku channel yange kweri channel bagita batya Lutaako Mitone Kayanja mugende bana abanyumire bina Uganda a movie nalabako ndowooza kali ka trailer nzeke nalaba kati kitegeeza kati bwenva wano mwina essuubi oteekako mu visa ku Netflix weeks nga no guno omwaka gwonna tulina engagement ze tubaddemu nga tukola peer to peer nga film industry kuba kyesasobodde kugamba nze president waba film producers mu Uganda yegwa bakulira ba producer ba movies tubadde mu engagement under Parwood tubadde mu engagement okulaba nga tukola collaborations ne South Africa ne Kenya kati mwezo collaborations tubaddemu ba engagements ze tubaddemu zibadde international naye nga batugamba nti the best way to reach to Netflix nti fefe nyinyi tusobola creating the Netflix yaffe okitegeera tusobola to making our content strong and viable okitegeera kati bwe tunakola Netflix ya East Africa kubanga era yesterday twade mu meeting ne Kenya Film Commission nga balaba batugeza okulaba how we can integrate the East African market okulaba nga ekigambo tekikyali kina Uganda wabula filimu z'aba East Africa tukole a very big bond between the Kenyan film industry Tanzania abakola Bongo then ne Rwanda ne Sudan tugatte wamu tukola akatale nga kekaki kekamu ndaba filimu nga mulimu omudinka okitegedde so kati eyo target gye tulaga tulabe nga tu integrating East African market nga bolaba aba Nigeria bakoze west market yaabwe nti abanaga oli bolaba filmu y'omunagano yinzo giyita Nigeria bolaba Nigeria atolaba abazanyi bagana bwekito so kati naffe kye twagala tusobola tutereeze era inshallah buli kimu kina kitambula bulungi next year we might have an East African production ngegasse wamu wali kibuuzo sikubuuzizza ku bbanga lyomaze mu industry omuntu ali omwana ali yagamba nze nsobola okuzanya gundi kyazanya nsobola okuzanya gundi kyakola ekyo kitwala ki omuntu okufuuka film actor ba movie actor Sandi adda agambe nti nsobola okuzanya gundi kyazanya kubanga okusookera dda film is life you cannot live my life so acting
toli mu ku actinga Lutakome byakola wabula wa actinga story eyo kyegambye kyolina okukola ki o actinga kakati abazannyi be Uganda ebiseera ebimu we babulidde kwagala kujja nga Lutakome kyovula ne music industry naye atuuka ekiseera n'abula ne baagala ajjenga Bebe Cool ajjenga Bobi Wine. That's wrong kubanga tolimanya gwe kiki osobola kukola. Kati nze bintu bisatu byentambuliddeko era bye binkiipinza okubaawo ekyumba kiyita passion. If you don't have passion in whatever you're doing okwagala ekintu oba tolina nsonga lwaki okibeeramu. Kati passion egenda kuwa kye bayita determination. Kitegeeza bw'oliyagala ennyo ekintu otandika okufuna ogw'omutima ogwa determination kati ofuna kye bayita persistence. Olemerako kubanga oli determined oyagala olemeddeko kati oli determined kati egyo emitima esatu muganda wange oli ne bwaleeta guleeda eyinza obutakujja mu acting naye abaana basigadde balaba TV ne balaba ne bakwegomba naye gyabeerako nga Lutakome naye tamanyize tuulu zange zenkozesa. Nze saawa zino last 2018 nali Fresh Dale ambassador naye tekyajja buzi nze nyinza okuba sifunanga miliyoni 5 zaawamu nga zeekutte mu firimu zenzannyi okitegeera naye ate eyo diru gye nafuna okubeera Fresh Dale ambassador yaliko miliyoni 2. Kitegeeza firimu ze zandeetera kali naye wadde firimu mwendi si ze zindeetedde eyo gig okitegeera. So kati abaana abapya bajja bakulembeza ekigambo ssente kyembadde ngendako ekyo okitegeera jjukira firimu oba art basasula value. Tubalina ne mawulire they pay your value not what you can do. Waliwo yawulidde wabeera nawulira nti YouTube esasula naye kangulewo YouTube channel. Ekisooka tomanyi content kigolina ku producinga totegedde bantu bye baagala wabula olw'okuba ategedde YouTube esasula nange kanzigulewo olowooza buli kaki kyabagenda kukola ki mulaba. So kati abaana abo kyembasaba kiri ekintu kimu okwegomba kirungi naye sooka otegeere value erina okujja ne ssente kubanza omwami yaŋŋamba nti essente lyerina okukola erinnya lyerikola ki lyerikola ssente. Lutakome essaawa eno oyina gundiyo production house yes. Bagita bati Action Triggers from production. Omwana ng'ali creative ng'asobola okuzannya bakutuukiridde batya ng'ayagala kufuna knowledge gy'olina oba kumugattako akutuukirira atya? Biseera ebisinga nze bwe mba neetaaga mpita auditions. Abaana abo toyinza mmanya ani alina busobozi ki wabula okujjako ng'omutesitinze mukuntuukirira osobola okuntuukirira naye ate abasinga bajja ne motives ndala nnyo ajagala just kujja kwekubya naawe ekifaananyi ayagala kujja kubeerako naawe okitegeera olumu motives ndala nnyo eziri behind acting ezitali behind acting nga zo ndala. So kyensaba nze omuntu yenna aba yeetaaze okunoonya toyinza kunoonya muntu n'akubula asobola okunoonya nanda. Nze sikyusangako mannya gange Lutakome Tony Kayanja ajja nnoonya ajja kundaba. Kale emboozi eba mpanvu kuva gye twatandikidde bwe tunaa tukoma mu kitundu ekyokubiri tujja kugira ddala twogere ku movie industry nga bwetuuse mu part 2 nga tuliwamu ne Lutakome Tony Kayanja musajja muzanyi wa firimu abasinga mumanyidde mu movie eri gye mbagambye Mugaba era agibanyonyodde lwaki bagituma Mugaba nze nadde ekifeesi eyo nze lwaki walondamu gundi eyo kuzanya paati eyo mubiri lwaki obira gangster mulamu bwa bulijjo oli gangster gwe obondabonda botya. Okay, nze this is how I decided to brand myself. This is how I decided to brand myself. Kubanga artist yetna nga toyina brand oba mufu kuba brand yekulembera byonna. Kakati nze ebiseera ebisinga serondera part olw'okuba nti ndi director ndi muwandiisi ndi ki wabula nina obuzibu obwa kuteekaawo part katugambe ndi nawe matovu
tugenda zanyanga kifeesi ngenda kuyita mu myala ngenda yitawa kati nenkuyitiramu story yawe bweyimiridde gwe noŋŋamba mutakome ogwo omwala ngenda guyitamu ntya ng'ani ayita mwaga amaki aga amazzi ngamba amazzi aga amazzi okitegeera sigambe kazambi nange omwala guba mu kazambi nze sinabyogerako kale ng'ani abiyitamu ani agwa mu binanka ebyo ani agenda riskinga obulamu bwe bonzeza mu bibuuzo ebingi nze mmanyi obulumi bwa script yange manyi ki kye neetaagisa okukola okukireeta to put it to life ngenda kwesonyiwa ngenda kugamba Matovu oba tosobola yitaawo paati gyendekere nze njasobola okukola ki oyitaawo kuba nga nze nkiwulira naye ogenda gayitamu nga simanyi ate ki owandiise paati ez'enjawulo nga bonna benyinya ojazizanyi kidipendinga ne waliwo era abajja ebyo tuleeta mu kitundu ekyokubiri baganda bange musubscribinge olunaku lwe mbadde ne Lutakome Atone Kayanja muzanyi wa firimu bingi byayiseemu ndowooza olugendo mulowooza okujja n'ofuuka owakabi ova buvi wali n'ofuuka owakabi nedda biba bigi byoyitamu okutuuka wooli nga teweerabira nti wano ku Celebrity Track tukuyigiriza muganda wange jangu osome ebintu by'okukola ku TV tukufe tusomesa practical kujja buzaawo otuulaawo kwegeriza ogenda kwogera otya Lutakome mubuuza bibuuzo ki olina okubanga weetegese otya okitegeera okukola ku radio kugogola eddoboozi noma nti bwembeera ku radio njogera ntya byonna studio weeri gaggadde nga boolaba studio eya TV weeri neya radio weeri okutwalira awamu so mubulako okukola TV mubulako okukola TV byuma weebiri byonna weebiri ebyuma weebiri abaana bajje bakole ki bajje bakole mujje musome ebintu byonna studio weziri mwoyigira eza radio weziri TV weziri kwegamba jangu twegatekwe namba esimu jola ku screen yawo kobo nkubirako eri +25670258372 akasala 25 noti 7 noti 255 83772 akatalekeka just njagala kutumira ku baana abali ebweru batumire abaana abo wagala nnyo omanyi lwaki tubaagala mwe abafudde Ugandan content expensive ku YouTube mulaba ebintu byaffe bino naye si nti lwakuba nti binyuma nnyo naye lwakuba mwagala bati balina kisebo tebalina budde byakulaba no olw'ensonga nange nsobola okugamba nti kandabe bimwe bi Nigeria naye abaana bano batwala obudde ne bagamba no let's support our own brothers and sisters abaana bano bagadde content waffe ku YouTube bapromotinze content waffe ku social media handles era njagala okwebaza ba Erotike diehards muli bakabinyo mwebale kumpagira mwebale Erotike bangi nno Luta obalina mu 5 olondalonda mwana ganti oyirabuto alani oli mubi nnyo so mwebale kuwagira firimu zaffe mwebale era abawaaka waffe era naffe tubasuubiza ekintu kimu tetugenda balekerera tugenda nekira Matovu nkwebaza Celebrity Track eno ekoze ebintu bingi naye ffe ngaffe abakozi ba firimu mubadde mutulese mabega mutandise nanti kyovula ngamba nkwebaza nti bwe muba musazeewo okuleeta abakozi ba film kuba tulina abagoberezi ba film nga baagala okumanya obulamu bwaffe naye nga tebamanyi wawatujja abamawulire bafuba nnyo ku bayimbi abaaki bafa nnyo ku bayimbi naye mwebala okubanga mutandise owa attention eri film industry kuba kyenkugamba kati omanye ekiddako kati ate n'abayimbi bakyusizza direction ate bazimu kina Uganda kitegeeza film industry it's a banding industry okitegeera it's a banding industry so mwebale nnyo mwebalire ddala Matovu omulimu mukola gw'amaanyi era kyembasaba mwongereemu mpetano muli bakabinyo abaana mwenna abali eyebweru ekyo abaana abali side ze Dubai mwingire mu group gye bayita Erotike Lutakome Kayira Tone Erotike antumirako mwana Sumaya erinnya eddala bakuyitani Nakamya Sumaya abeera ku TikTok woko ku TikTok osamanya ki Sumix Liam Mills
oli girlfriend wa Liam Voice linnya kambwe nyeri kuba Liam Voice yakiikirira abayimbi bano ogenda ku bombadi mbeera bulungi mwera mbadde kamera mbaddeko ne Junior musajja ali awo musajja naku zino bakiki njamufunira abaana bali ng'omunoonya omusajja njagala mbawo omusajja ono musooke mumutereze bulungi oyinako ne section y'abanoonya tugenda jigira mbeera bulungi mweraba sigamba nga suka wano subscribinga Lutakumi. Yeah, thank you very much, bro.